Hajji tukulinze fabatesa bikabe muyita bakafire abeza bikaba batusiza wano naye nkulinze taata njagala nkufumbire toke ng'ovudde munda ndayidde isalavu masa ngenda kufumbira siri kulabya nakutatu ali musajja mulungi bakubanyabonyaza fabola batusula ku bunkenke basingwa maza tebatwatirangako baana nano imirira n'ogamba ngu bakukwatira omwana mukasenge ku kitanda batulage kaddeka wafuluma otya njagala kubuuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba omusajja yeetuusa bwati eriso n'ojula bwoti n'osula ku simu ye ng'ogikankandaliza yakutolokako atya. Embeera ye ebadde ya bunkenke ddala wali eri ku kooti Hajji ng'aleetebwa mu kooti okubeera nga bawuliriza omusango gwe. Olunaku olwaleero lwaleeteddwa omusango gubadde gugenda kuwulirwa then balabe n'okulaba oba Hajji ateekeddwa okubeera ng'afuna beyiro omusango aguwoze ng'ava waka oba tateekeddwa kubeera ng'afuna beyiro. However, ensasa gebadde y'amaanyi nnyo wabweru wa kooti Honorable Nsereko mulabyeko, Fulufiga mulabyeko kwegamba enjuyi zombi zizze n'abantu abazisupportinga ku nkola efaanaganako ng'eyo. However, oludda oluwaabi lugambye mbu lukyanoonyereza bujulizi naye ate ng'ensonga eyatwaza mu Hajji ono Mukomela yakwata mwana kati obujulizi bubula butya okuba bwe bamusibira paka kati lusabye babeere nga balwongezaayo paka ng'ennaku z'omwezi 13 November actually z'ennaku nga 14 okuva kati 14 yesinga nnaku nga 14 okuva kati beeyongera okubeera nga banoonya basobola okubeera nga bafuna obujulizi. That means bagenda okuwabanga n'obujulizi tewali naye ensasa olwaleero nga bwe twabategeezera terubadde lunaku lwakweyimirirwa. Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yeevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti muyina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa.